Okyawuliriza programu omulongooti 94 akatonyeza nnya fama radio sapiensia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo 29 ezakayita ku ssaawa emu yakawungezi k'olunaku olwaleero. Tuli wano ku lubunamawanga tusinziira ku ggwandiisizo ly'ekereziya okutuusako ebigambo nga bwe bitambula. Radio sapiensia programu omulongooti mwe tuli ebigambo twogera bizimba ggwanga so si ebizimbulula. Nze Kirunda Bizwana Oma mu studios tuyina Alhaji Ali Kasirye Nganda mu Lyanyama, meya akulembera division y'e Makindye, omusajja ali mu kutrendinga buli mukutu gw'obikkula. Twagenze ne tuwanika posita ye abantu ne basobola bakuba amasimu sebo mumugyeewa mpa ku nnamba nebagaa naye bulijjo ennamba y'omukulu ng'ogirina. Meya tusanyusa okulaba ssebo. Alhamdulillah, nebaza ekisa kya Mukama Katonda ekisobodde okukwata ebbiri 23 224 ate ne tulenganako mu kyenyi kubanga bannaffe bangi abaatugenzeeko awo ng'abantu bangi baatugenzeeko neffe ne tubakyo bulaba twekuliisa mwaka kubanga guno togumanyi gw'oyingiridde wabula bwebaza kyengera kya Katonda byagaba nti ate ffe tusobodde okuva mu guli ate ne tuuka mu guno, so twebaza ekyengera ekyo. Bannamakindye mbalamusizzaako nnyo, bannakampala, eggwanga lyonna, abawuliriza abaffe abali mu nsi ez'enjawulo mbalamusizzaako ate ne mbasaasira ebizibu bye mutuuseeko ebitali bimu ate n'ebyo ebisoomoozebwa ate mulimu n'abaafuna abagole naawo nga tugenda mu Ssekukkulu. Baafuna abantu abagole, abantu baafunye ezzadde, abantu baafunye emikwano, owulidde kubanga mwezi ennaku oluusi mbaamu emikwano, so n'olwekyo tubakulisaayo ate endala ne tubasaasira. Just kubiriza abantu baffe okulaba nga ensi bw'etambula tuseeka okuba abeegendereza, mulaba ebigenda mu maaso mbirala biki, naye era buvunaanyizibwa bwange okubiriza bannayuganda nti ffe nga twetegeka biri omanyi kati ekkoona lyabwe si ery'ebyobufuzi, tokyazza kalenda mabega okujja nga Allah yakujjuludde. Ebiseera byo tebisanga, olunaku olugenda togenda tusanga, essaawa egenda togenda gisanga, tuvula bulikeera tukeera kubala musukuka ku 2 lubega ngenda musanga ku 4 buli kimu kigenda nakubala. So akakiiko k'ebyokulonda kamaze dde okufulumya pulogulaamu y'okuupdatinga national register kutandika nga 2 paka nga 10, 2 guno omwezi paka nga 10 ogwokubiri. So bagenda ku registeringa abantu abapya okuzuulamu abaafa abaakisa abantu baffe mu mitendera egy'enjawulo kubanga eyo register bagenda gikozesa okujja okukebera mu Lyanyama mwendi ago ge mannya gange wano wennondera n'ebifaanana ng'ebyo. Era eyo register bagenda kusinziira ku eno eyannira eyava mu Bubosi, kati eyo gye basinziirako ne bajjamu abavubuka abo ne babateekera emyaka 18 paka ku gyabwe egy'ekikoma. So kati ekintu ekyo kikulu nnyo bannange, bino tubibeeramu emyaka 5 ne bituuka wano we tugayaalirira. Allah yatugamba buli mulumu gufana nkomerero yaagwo. Newo naabo badde oyagala nnyo President Kyagulanyi oba mu Lyanyama oba Luhongoye oba Ssenyonyi oba abalala bonna wano omupiira we gufiira. Kibanga ffe abasiraamu n'obanga obadde osaala nnyo naye Allah atuuka okubanga malayika ezze ng'ate oyina eyirizi, obanga oli mu Katuliki ogejja okufaaza bamuyisa ofune esakalamento ery'okusiiga kw'abalwadde gwe ng'oyina ensiriba, kiba kitegeeza faaza sirowooza nti akukwatako. So n'olwekyo mwe bannakyalo nyina oyinza obagereza ne mbagereza nti akatale k'omubuulo abasinga bakamanyi. Akatale k'omubuulo k'omukyalo kaawukana nawana ak'omu kibuga. Ak'omukyalo oteeka okuba olina ky'ogenza okutunda n'oggulayo. Omuntu atwalayo emicungwa oba ennyaanya oba enkoko oba embuzi oba endagala n'ajja n'eddagala ly'ennyaanya oba engege oba kasonzi. Kakati naffe akatale k'omubuulo aka 26 ogenda kutwalayo ki era ogenda kugulayo ki, oweereza ki era ky'ogenda okutiikinga ki. So nga tugenda ku mulamwa gwa baffe ogw'okumalako omwaka nti abakulembeze tubasunsule, era ne pulezidenti waffe Kyagulanyi yakyanukudde bulungi tulonde abakulembeze nga tetwesigamye ku madiini, ku mawanga, ku nnono zaffe n'ebirala. Era ne Ssaabasajja
Buganda yonna ye kyova olaba we yamala emipiira gy'ebika ate ne Buganda n'agiterawo egy'amasaza Bookero Mukwasi baani nabo nno gye beegazanyiza basamba egy'amasaza egikoze ekinene ennyo okutumbula ebitone by'eggwanga kuba kati olaba national team teyinza kubulamu baava mu masaza so kati kitegeeza nti baffe alengera wala kyova olaba tumusuusuuta tumubugumiriza Namulondo so n'olwekyo abakulembeze mu katale k'omubuula ka 2026 gw'ogenda kutwala yaani era bw'omutwalayo omugjayo kubanga osobola okutwala omukulembeze naye nga tomugjayo muyinza okgenda mu maachi naye nga mumanyirira maachi tevaayo kati gwe gw'otwala gw'otembeeta mu katale ako omugjayo oba ogenda kutuusa mukolo kumutwalayo butwazi era bw'omutwala bw'onaamutuusa gy'omutuusiza anaaproducinga ebyo bimusuubirwamu kuba kati ekimenya Uganda naddala Buganda be bakulembeze abataproducinga bantu kye babasuubiramu kubanga omuntu bulijjo omukulembeze waliwo emirimu gye tukola egirabwako waliwo negitalabwako ffe mu busiraamu ze tuyita sunna ne faradha ebikakatako meeya olina okukola bino naye ate waliwo ne bikusuubirizaamu ebyo bituuka mu bantu kubanga abantu baagala nnyo okulaba ku buweereza nga ddala abulabako ne wabaawo obuweereza bw'ombuulira obubuulizi nti ffe tuyisa bajeti ng'obwogerera buki naye ne wabaawo n'obuweereza omuntu bw'alabako weekatwe Nabisaalu Nkere Kanyogoga Kasanvu ng'omuntu ddala abulabako ewaffe Muwanga ewaffe mu Ttaawo ewaffe mu Nabisaalu ng'obuweereza obwo abulabirako ddala buweereza amulabako ate ne wabaawo obwogerere kibanga omukulembeze kati Mulyannyama n'enzija ku mbaga oba ku lumbe ne bagamba nze nno mmeeya wammwe ow'Emakindye kiba kitegeeza nze kansala n'abakiikirira kiba kitegeeza emyaka eno kyeranga bweranze kubanga bw'ogenda mu galagi omanyirawo ono wa wayalingi ono makanika amafuta tegabula naye obanga walonda omukulembeze nga mu mikolo bwajja oba ku mbaga oba mu kweyanjula ng'agamba bannange nze mmeeya wammwe abakiikirira nze MP wammwe abantu balina kusookamu Mulyannyama wuuyo bakusonga mwene wuuyo era nze bwe nzise ndabirwamu we mmanyira mbadde mpita mu Kawempe uyo Mulyannyama ng'omanya ddala mproducing abantu so n'olwekyo mulonde abakulembeze abo be musuubira nti bakomyewo kati nga kakiiko k'ebyokulonda oba mwali nabo ng'akalulu kaakaggwa naddala bayinkambenti abajja basuubiza ki era ayinako omukululo mu kuyamba abantu ba bulijjo oba yenyumiriza mu ye nga ye kubanga omuntu oyinza okujjano nga wenyumiriza nga ggwe naye n'obaako n'ogamba nti nakyusa obulamu bw'abantu emyaka 5 gye mbabaddemu oba 2 3 nkyusiza ku bulamu bw'abantu oba wenyumyako nga ggwe nze gwe mulaba nina computers 2 nze gwe mulaba nina emizindalo 5 tugitegedde watusimbirayo ku muti abaana baffe gwe balyako ebibala nga bava ku ssomero oba gwe oyogeza bwogeza masavu n'oyogeza amasavu abantu batye nebaga ama omusajja ddala naye obulamu bw'abantu oba kati ebintu byonna byokola obikola lwa 2026 tukulaba Mulyannyama tukulaba mu church tukulaba mu mizikiti tukulaba mu nnyimbe naye emyaka 2 kitundu where you obadde incumbent weeyagaliza so nze mbikonsideringa nnyo era kyova olaba nti buli wobeera mu kaseera akazibu w'omanya banno abantu bwe babeerera mu buseera obuzibu oba ozze kati emyaka nga wabula 2 n'olaga nnyo nti oli munnaabwe so kati ebintu ebyo nze mbikonsideringa nnyo so oluusi wenfuna puroguramu nkyusa obulamu bw'abantu nti abakulembeze bano mbatunuulire azze mu kaseera kano kati omwaka gumu guwedde kati abantu babadde bize mu bantu era ne bw'ofiirwa lubutajja naye wali nga twakava mu 2021 ayayayaya buli omuntu yadduse ekintu kye kyalina owa wilibaro n'agitwala owaki n'akijja mu konsi buli omu n'akijjamu kati wabadde wabula emyaka gumu abantu bakoonagana nnyindo ku nnyindo wabanga bamulonda nga mmeeya nga nze wabanga kansala wabanga kati balabika era ku mikolo kati mu church mu mizikiti tukayanira buzindaalo so n'olwekyo mu abantu abo mbatunuulire
omuntu kasitwalabanga ku mukolo ayita ku luguudo era nze ngamba nnyo abakulembeze meeya njagala ompagire nga mugamba kale tofaayo tugende mu katawuni akeewamu ogenda okulaba nga teryamufaako naye ng'asiiba na mulya nnyama era yeekubya ebifaananyi naye nga bw'agamba nti agenze mu katawuni kati kankugereza ewaffe waakuleekaana nga teryamumanyi naye ng'ate abeera ne mulya nnyama abeera ne secretary general abeera ne president ng'eyo mulungi nnyo naye ng'eno ku ground era ng'ayinza okukola ekintu n'abakanga n'aleeta ba shudiiri n'aleeta baani bonna ne bajjula ku mukolo bannaddiini aba buli kika naye nga bw'omugamba nti ndeeterayo abantu 3 okuva mu katwe waakiri omutume Masaka ku bigere kati ajja kujjeera omuntu oyo akozesa ziri platform za waggulu naye ng'eno mu bantu so mufune omuntu ddala nammwe abantu abakatwe abulubaga ab'ebusiro abaawa omuntu ono ali takiti kumwe wengereza ku ekyo sibasigembye bokka kabe Masaka kababe Busoga kababe baawa omuntu ono ali nammwe ayinza okuba mwavu ayinza okuba nga mugagga ayinza okuba nga si muganda ayinza okuba nga musoga ayinza okuba nga mukoki naye omuntu ono ali nammwe kalandira ddala mulya naye sigamba nti ku sowaani emu naye mu bulamu bwammwe ddala mulina akakwate kati ako kwe tumala akakwate ako ne tuba tugenda ku nsonga ziri ezimutwala mu kifo ekyo nazazitegeera ekyo twe tugenda okusere nze nga nze bwe nalirowoozezza abakulembeze omukulembeze ono ekitundu akirumirirwa akirinako akakwate oba ali imported yajja kujjaawo ddala abasamulike kyamukiremu so kati ekitundu ayinza okuba nga naye nga muntu wammwe muntu w'abantu mumutunuulire naye abantu ajja kuba kyamuukirizaawo era mwali mubaddeko naye yabaddukako kakomyewo bukomi kati amansa ettooke litambula ettooke ligenda okutambula ate ne bannaddiini mbasaba eno ye sizoni mutandike okuzimba mutuyite nze mulya nyama ati nze bwenzija nze mbeerawo na 10 abaagala okunjako batya kuteekawo 5 esigadde 9 okutuuka ku ssaawa 2 ez'ekyo kyaleero kyawuliriza puroguramu omulongooti ku radio sapiensi yakwe tuli kironda biz 1 oma tuli n'omukulu ali kasiri enganda mulyannyama gwetambudde naye haji mulyannyama wetwasembayo okuba naawe wano olulimi wali oyogera lulala tukomyewo nga lukyuseemu eryato eryakabenje lye lyavuddeko ensonga oba okusobola kwa byonna eryato lyakankanyizza abantu naye omukulembeze pulezidenti wange Kyagulanyi simanyi lwaki ntambudde naye eggwanga lino lyonna ate oluusi nembeerako naye mu mmotoka yakajja mu ofiisi yange emirundi 2 mu kisanja kiri ekyamalako ekya DP naye simanyi ku luno ndowooza kyabadde so special abantu okundabako ku lyato ekitali kya bulijjo naye njagala okwebaza Katonda nti waliwo ekintu kyokola ate n'olaba abantu babeera concerned naye Abaganda bagamba nti ekikuwa obulema era kyekikuwa n'entambula bannamakindi abampa obukulembeze era be bandaze kiki nina okukola. A good leader, you have to be with choice and a decision. Wankitegerekese bulungi era leero ntambuddeko amaloboozi gabadde gajja mangi mulyannyama ndowooza kyekiseera mu local government okoze ate ogezeeko ogende ne mu parliament eddoboozi eryo etubadde tumiisinga kubanga Makingi eyamanyiddwa bulungi ekyamutumbula ova wa Nsambu ova wa Kyanjo ova wa Sebaana eddoboozi eryo eriggusa ensonga ebitali bino ebyamalala nga limiisinga mu bannamakingi n'okubeera takiti n'abantu n'okuzza omuzigo yiye kati amaloboozi ago nga nze sinaleeta byange bye nsobola kukola gabadde mangi era leero nsiibye ennambula nguudo amaloboozi ago gampaliriza okuseeseetuka nga mpulira amaloboozi ne bwe mbeera wano owulira esimu 2 emu newankubadde mbadde nfune 12 ng'abamu bagamba naye lwaki ate totusigadde mu Makingi oba wano oba wali oba wano oba wali oba okusigala wooli so nga nina okutuula ne ttiimu yange not I kuba ttiimu so si kibiina newankubadde mu ttiimu eyo mulimu ab'ekibiina
so si famire yange naye nga ttiimu eyo enteeseteese mu Makindye enkuzizza n'abalala nga bali ku miraano ne tugamba nti okay kyetwagala golo yeeno naye ate tuyinza okuva wano ku ABCD ne tutuuka na wano nkimanyi mikwano gyange mingi abadde batambuza ensonga eno naye ate nina okutuukiriza bwe musobola okundabira saagala kubanga enkima ezasabiriranga mukama waazo alima kasooli afe ne zigamba omusajja ono atugoba mu kasooli yalikoze eki yalifudde ne tulya kasooli waffe ne tukola ki ne twecca era ekyavaamu omusajja n'afa ne zirya kasooli naggwawo nga tewali alima mulala kati bwe zaggwawo ezimu zaafa enjala ezimu zaasenguka kakati tugendereranga nnyo omulimi ono obutafa mu ngeri yonna ekyokubiri omusajja omu yalina omukozi we namugamba nze mukama wange omulimu gunnemye omuti guno gwe wasimba buli kiseera mba nnonda bikoola omanye emiti egiri wano ewakadino wali ofunye omukisa omanye nze nyingira Krismasi nga nva kulaba ku jjajja owulidde kakati namugamba nti kyekizibu kyo nti omuti gutemme kubanga nze buli kiseera mba nnonda bikoola oli namugamba kale ngutemye enkera namugamba ndowooza tolina mulimu kankubalire sente zo kati twewalanga nnyo kyekiri kyenkugambye nti akuwa obulema ate yakuwa n'entambula nti bannamakindi abampa obuvunaanyizibwa n'obukulembeze ne banteekateeka ne bankuza mu ngeri yonna gyondabamu era beebo abaatuuse ku ekyo era njagala okukubuulira bw'oba oyiseeko mu Makindye bagamba nti eyo choice gye wakoze ekigendererwa kyaffe kiri gy'emabega naye eyo choice ennungi wooli awo nga tebatunuulidde baliyo babadde basaba n'abalala kubanga bangi era nga pulezidenti yagambye tusabe so okusalawo kwange si kwa lyato okusalawo kwange kwa ttiimu ey'omu Makindye okusalawo kwange kwa banywanyi bange abanneetoolodde abo be nnina mu trust nti oba oli awo kye bandaze kyekituufu naye nga mmanyi nti okusalawo kwange buli kusalawo kwonna naye kuba kuziika nogamba nti tetukyasiize kyaggwe tugenda kuziika mpiki waliwo bookosa olw'ebirowoozo bye bawateekamu kye babadde bakulabamu naye mbalayirira nga sityammwe nga ntya Katonda mbeetondera naye ate era okusalawo kwange kugenda kuganyulwa nnyo eggwanga lino ne Makindye okusingira ddala okukomyawo eddoboozi ly'abansambu okukomawo eddoboozi ly'abakyanjo kubanga buli tubadde n'eddoboozi siyinza kunyooma muntu ababaddeyo abaali bakozeeko naye eddoboozi eryo erigguka eddoboozi eryo eriremerako eddoboozi eryo kuba kati njagala okubuulira juzi leader of opposition Honorable Ssenyonyi yagenda najja ng'ayagala okulambula enguudo z'e Salaama naye ng'ababaka bangi bwe bali naye ng'okimanyi abantu bagenda bamubaka gondi Lutamaguzi naye ng'ababaka bwe bali era lumu twaliko eruweera eyo pulezidenti we yali alambula ng'atuuse mu Buganda empulira ng'engalo zivuganye ewa Lutamaguzi nga niye ddala mutuufu baalagawa abaali ab'amaanyi kati eddoboozi eryo eryesiimisa mubaka ova Makindye wava Mulyanyama ova Makindye awava Nsambu ova mu kibuga Makindye awava Mulyanyama olwaleero ne wooyita ewa Honorable Kyanjo okyuka nimbye nze juzi mukadde waffe jjajja w'obusiraamu musaasira era ne baaguma era nkyabagumya yafiirwa mukadde we naye ne ndaba mutabani wa Nsambu Nsubuga natumutoledde Salaamu kati eddoboozi eryo erikyuka ng'oyita e Rubaga noga badde neekanga Ssaabasumba omugenzi Sepiya omulaba buli woogenda bakateeyamba ojjukira Kadino Nsubuga omugenzi kati eddoboozi eryo erya Makindye eribeera ku nsonga olwaleero eddoboozi ly'ababaka ba palamenti lyetaaga okugattako ng'endeyo eddoboozi ly'abasuubuzi eddoboozi lukyamuzi lyalina olijjukira newankubadde ebiseera ebimu yaddukirangako mu mayuuni owulira eddoboozi ly'abawaswadule lyabulirawa ensonga z'abasuubuzi ne zikomaawo ensonga y'ettaka neekomaawo ensonga y'obutale eryawo ensonga y'emisolo egigerekwa buli kiseera eryawo ensonga y'abayitiriya eryawo naye tujja oli ne bamuyuza n'empale ababaka ng'eyo bempulira awalala ekiwedde so bannakampala bannamakindye eddoboozi eryo lyampaliriza
era ng'eddoboozi eryo ate ligenda kunnyanguyira nnyo ku kigendererwa ekyo ky'ombuuzizza ekituuka ku ekyo nti oba oli awo wabaddewo abasinga okugamba naye oyo kati kaŋŋende wano nawo mmalewo kubanga nze mukulembera asooka mu LC1 LC2 local government kati kanyingire n'ekizimbe ekyo ate nakyo nziveeyo okuweweera engalo kwembadde nnina katono nako kutuukeko mu bantu oba okitegeera kubanga abakulembeze batono nnyo ababaweera ku ngalo kati akatono ako nako era nako abantu bange bakasheyalinge kyekiri kyenkugambye nti omukulembeze nti bannamakindi waliwo byenjagala okukyusa mu leadership nga bwe nagikyusa kuba najja mu bukulembeze ng'abantu batunuulira mukulembeze kati nga kankugereza ebyemizannyo omukulembeze najjagula ludo wa bakansala omukulembeze ng'ayagala ebyemizannyo ttiimu z'amakindi zonna MP olw'okuba nti nze nina ensawo nnene esingako ku eno gundi ttiimu olina zisasulira registration ez'ekibinja ekisooka n'ekyokubiri olina mu makindi okuteekawo studio ng'eno epromotinga talents kubanga ffe tuva mu ghetto katwe kinyolo sharing awo kuleekaana mitanda eyo yonna wavaayo bitone n'osikayo n'abeeka balagala n'awalala MP wanga agengamba mulya nnyamajja omutegedde gwenkugambyeko mbuuza biki byogenda okukola byataalikoze MP olw'okuba nti nze ndimuko ka financial masa akasinga ku ono kwe kuteekawo empaka ez'abaana b'amasomero abasekendwe n'abaprimary nga meeyo opangisha sharing kwe kuteekawo gym ey'omulembe ekubibwamu ebikonde ebya competition opromotinga kubanga makindye bayubu kalule olaba awo mutaawo zoni awo otandikira kiganda abo bazaala ayubu kalule Saddam Sadat tebazaalwa bakabuya abaana bangi baleese emisipi naye woogenda we bazannyira ebikonde kakati tuve ku 11 ey'oggulira abantu omupiira ogw'omupiira gwa bakansala era nga bwe nakola ku bwa meeya nti bwe nawangula obwa meeya buli kisaawe ekiri mu makindye nakiteeka mu ggolo ebyo bye nasobola wogenda ku officers mesi nateekawo ggolo wogenda ku kyeka ewaffe ekatwe nateekawo ggolo n'ogenda ekansanga nateekawo ggolo n'ogenda ekyerukuli nateekawo ggolo ekyo ekyerukuli nzimbye n'emyala egikitangirize emyala kubanga omukulembeze gwe wogula emijoozi gy'abakansala abasatu bataano so kati waliwo ebintu bye tugenda okukyusa bye mutalabangako nammwe mwenyumirize mubaka sigamba bugambi nti nva ku struggle sigamba bugambi nti dictator yina kyemalira tagenda nakubaawo kuba Kyagulanyi yajja kyemweraliikirira so waliwo ebintu nga sina bya ssente mingi kati kankugereze nze nina mikwano gyange babayita ba America institution oba corporation tower nabanoonya ne bateeka computer ku gombolola bwereere naye nga certificate gy'ofuna obanga asomye computer emyezi 6 ekituufu era kati leero mbadde mpitayo ne bangamba wajjudde naye wooba osobola genda oligestalinga abaana baffe omwana abaamaze bali ku gombolola emakindye omukolo gwali gw'amaanyi ndoza ne mukulu Nnyombi Tembo yajja naye nga nabarobinga ne mbawandiikira proposal ne bagamba nina abaana bangi abatafuna mukisa kusomera ku computer ku division emakindi leero mbadde mbuuza ne bangamba wajjudde naye mu abazadde abali eyo oba omwana ngadda yamala S4 de P7 ajja aligestalinge bamuwe program nti oba mu mwezi gundi oba mu mwezi gundi weeri emakindye era aba America benkugamba ne bazimba ne holo namba ku Kibuye primary school abakristaayo banzikiriza wano ku St. Luke ebyo byonna ne mbitongoza ogwo gwe mukulu gwendese oli wakati program omulongooti 94 akatonyeza nnya fama enkuluze y'amagezi ensibo y'omuziki n'ebyemizannyo dakiika nyeza akayita ku ssaawa 2 ezekyo kyolunaku olwaleero program omulongooti mwe tuli bigambo twogera bizimba ggwanga so si ebizimbulula mu studios tulina omukulu ali Kasirye Nganda mu Lyanyama naye akulembera division ey'emakindye wano wetusinzira okuweereza nze Kirunda Bizwana Oma atuzze okwetegereza omwaliriro gw'ebyobufuzi nga bwe guyimiridde nga twetegekera 2026 okuva omwaka guno lwe gwatandise abo oba weefumitiriza nnyo ku bubaka abakulembeze b'enzikiriza ez'enjawulo bwe baawadde mu biseera ebya Ssekukkulu najja kulaba nti bangi essira baalyolekeza akalulu ka bonna akajja mu 2026 ekyo nno kibeera kirina kye kitegeeza naye atugee kati bakubye ekkoona erisembayo
mu kiseera ekitali kyawala abantu bagatandika okuweewandiisa okuvuganya ku bifo ebyenjawulo. Okutimba enkaala z'abalonzi akubuulidde nga 2 January kujja kuba kutandika ku miruka egy'enjawulo wonna mu ggwanga, ate nga 10 kukomekerezebwe. nabwe kityo gendayo weetegereza amannya n'ebiringa ebyo eriyo n'abatera okwagala okyusa mbeera gindi nkolera gindi osobole okwanguyirwa okusuula akalulu ko. byonna ako kajja kubeera akeekadde okubikolako. Tuli wano n'omukulu Mulyanyama atunnyonnyola ensonga nga bwazinnyonnyodde. Badde bamubuuza ekikujja eri ajobadde okubya ettooki ku bwa Lord Mayor okudda eno ate ku bwa MP Makindye West kiki. Nkakasa alambuludde ensonga eyo n'obeera nga munaffe atugoberera ogifunye bulungi. Mukulu Mulyanyama eriyo abalowooza nti eno gye wabadde okutte nti walumyeko oti kakupa n'owulira nga kalabika tekagayiike n'ogamba owaayi. Endowooza y'omuntu kya bugagga kye. Naye ndowooza olaba ku mitimbagano abantu abali concerned abagamba watuleseewa bensoose okwetondera. Ndowooza ekikumala bumazi okuddamu ekibuuzo ekyo. Kubanga buli muntu abadde akimanyi, naye nga nkugambye nti olugero lw'eggeredde ndowooza kankugerera olwammwe olwangu nti enkula y'omutwe yeekuba ki. Era ne waliwo n'aweereza wano message mbu lwaki ovuddeeyo n'odda eno. Mbadde Makindye era nsigadde Maki. Makindye West mwenzaalwa. Nzaalwa Katwe mu Taawo Zone mu Katwettu. N'embeera erukuli. Kakati njagala ombuulire wa gye nvudde ne wa gye ndaze. Era nsigadde n'obuweereza. Kyenkulaze ly'eddoboozi eriggusa ensonga. Mulyanyama sikola bya bufuzi bya kadingo. Sikola bya bufuzi, nze sizanya bya bufuzi, nkola bya bufuzi. Buli wokola ebyobufuzi kankubuulire. Juzi Ssaabasumba bwe yajja. Twali nga St. Ponsiano Ngondwe ejaguza emyaka gyayo okufuna parish kusajja kula. Era nasuubiza nti ngenda kusimba emiti wano ekibira ne bampa yiika emu n'ekitundu. Era nakituukiriza emiyembe egy'ebibala. Ate saakomye kwe kuba waliwo embuzi. Faaza nannyambako Gideon nampa ebibaawo ne tuteekawo olukomera. Kati njagala ekibira mu byafaayo byaffe kibeeraawo. Era nakasimbawo emiti 320. Aba roofing ne ajabo banyongeddeyo emiti 2. Ngenda kwongerawo enkuba weddamu okutonnya. So olaba ndowooza omukulu ogwo. Kakati njagala ngatte ebya local government wembimaze. Kubanga omuntu agenda okujja mu Makindye agenda kunyumya obukulembeze. Enguudo zonna eziri main mbulirayo olusigadde. Namasole Road yali badde yakolebwa. Naye bano abagabira abachina abachupuli abadduka ku busaabala be bankola obubi. Era leero nva mu meeting enkyera nayogedde ne manager Serunjo Engineer ye chairman wa KCC Football Club nankakasa nti enkya ku Lwokusatu bagenda mu management committee okuteesa ku Namasole awo kalenda afukidde zike busaabala mba manya salama atambula. Leero mbadde kikuba muto wano ku dipo oluyingira lugwe Kabalagala era enkayana zibadde waliwo abayiseemu era ngamba abatuuze b'ekibuli ku dipo. Kansala Kabuye wuliriza teriyo muntu akkirizibwa kukyusa nkondo nga engineer wa division ne consultant ne mayor tetuliiko. Abo ababikola bazanya kati bya bufuzi ekyabalema luli. Pulide waliwo abayisizaamu enkondo bazijja wano bane muleme kutubuzaabuza abantu. Tetunatuuka ku stage egamba abantu mumenya amayumba. Tewali nyumba ya muntu gye tugenda kumenyera wakati nsabako lubalaza. Oba okitegeera nsanze nyumba y'omutuuze bagitadde enkondo wakati. Ate ng'omutuuze yatuwaako ddirisa. Ekyo kikyamu. So mu Makindye osobola okuvaawo kati Kayemba Road ab'Ekatwe bonna basuubiza nti Katonda nga nkyali mulamu ngenda kulaba nga ndobinga oluguudo oluva ku Mubaraka paka oluyita katale ka Ssaabasajja Katwe mpiseewo tebannayiwa kolansi naye mwasanjala. Awo waawedde kwiniizibwe bagenda kuddamu omugaziya atwale Reni mukaaga eziyiwe ekibuye. Kati omulimu gwange kulobinga mataala na miti nga gyolaba gye nasimbye okuvaayo wa mukwano paka kwa Arena. So waliwo ebintu byonsuubirizaamu byenkugambye sunna zange.
kati oluvannyuma lw'obuweereza obwo nga ndi muteeketeeke saagala bino byaggwira nanga nvuddeeyo mbadde ntunda mu masu bwange kati njagala kifo omukulembeze oteekwa okuba omuteeketeeke Ssaabasajja we yatugambye ebyobumasu birala nabino ebyobuweereza biki birala kakati eyo gy'ovudde funa obukugu bw'eyo ofuuke ky'oli na wano birala so n'olwekyo njagala obakakasa nti mu paaliyamenti gye ŋŋenda bangi baga naye Mulyanyama batugamba tamanyi Luzungu naye kakati njagala ombuulira omusajja ali sipiika. What I'm saying I can preside in meeting, discussion and interact with anybody, but I do not command English. You know what I'm saying? Ekyo kiki oyagala Lumerika lwa tenses so n'olwekyo omuntu ayogera ekyo. I was a speaker mu kisanja ekyaggwa for 4 years. Kanso ye Makinde tebeerangako mu Luganda. Sirina Luzungu lwa Mao nambidde era tolunsuubiramu. Anonda yenna ononda lwa bintu birala nnyo. Nsobola okuyimirira ku floor ya parliament ne presentinga the issues ez'abantu ze Makinde ze basafaringa, but at the end of the day ngenda kubeera omubaka ow'oku ground. Era sigenda kukyusaamu mbeera zange, ngenda kubeera omubaka nga Kyanjo bwe yakolanga. Kyanjo yalobingira wano abaana abagenda e Germany va ku bino ebyobusirevuzi obuno bagenda egundi. Kyanjo nga project zayina ezitwala abantu ebweru nga batuukira mu kukola zonna ziri ku mmeeza. So waliwo ebintu bye njagala okukyusa mindset z'omuntu nti nze ngenda kuyisa mateeka naggula ambulance. Gavumenti yeyina okugula ambulance kati we munaaba mujagala ezenva ndirwa kunze kuba it is very simple. Waliwo ebintu ebitongole byengenda okurobinga mu birabeko abasena we bali awo abantu bawano tebamanyi kurobinga. Wakati webuuze nze Haji omusiraamu ntuuka nti erubaga ku Christmas Katikkiro nanjogerako oyinza omweteekako. Nze Haji omusiraamu nkusooka nti aggwe Peetero ayasibwa nenkusooka ewa Kadino nga n'essimu yange gyeri mu kitabo nga te n'Abakatuliki bagamba meeyo ogendayo ddi. Gw'omanyi faaza lwe gwe bankubira essimu nangamba musiraamu waffe okijjawa ekereziya ensi yonna kamera zonna Maria Sapienza TNTV zonna ziri ne bagamba Ssaabasumba yasooka omusiraamu waffe gwekimanyi kyekitegeeza Christmas. Katikkiro omukatuliki bwe tulina agamba nti kanzireyo ku nsonga Ssemasonga ey'okutaano Mulyanyama gy'atusomoozezza wano ey'obumu. Kati omuntu yenna wagamba nti lwaki otulese ku bwa road mayor mwetondera kubanga ddala mu butuufu abadde alaba kyekiseera naye Allah tagera eyo decision gye nakoze ne tiimu yange pate yange ngenda ginnyonnyola nga tutuuse okusaba officially era pate yange ngenda ginnyonnyola ne president wange naye ate bino bya secretary general abaatulabye ku lyato biri bya ghetto twabadde mu pate structure nandagamu nga bwali moola kati mwe kyekisinga bbeera liikiriza abavuganya nange era kye batadde ku social media. Ngenda nayingidde competition gwatya competition ya card sibe ebibyo oba wajja buzi dayo woba oli mutuuze kalira. Ngenda mu competition ya card omanyi Brazil ya 90 ey'abadunga babebeto Baromario kati gwe rondamu Mulyanyama yani mubaka wo oba nedda yetaaga trial weguba mupiira oba agenda ku medical. Oyinza okuba tonjagala ng'omuntu ate nze saagala kulimba. Alhamdulillah nebaza ekisa kya Katonda maama wange mwebaza leero ntambuddeko ngenze ku Salama Road ngenze ku Mayanja ngenze Erukuli wano webazimba omwala Kasenya olaba wano Erukuli ng'ovudde ku migadde guli eyo wansi amazzi ganze naguteekayo ngenze Katwe awo nawe waffe ne mpita mutaawo ne ngende Katwe paka awo Katale Kirimalembe nina kwongera mu maanyi manyi bannakyagwe bagamba bw'olinnya ku musota tojjaako ki awo okubira endulu ne bagukudduukirira. So tuyina kukola ne tiimu yange tuyina kukola nnyo era njagala okukakasa abantu kaadi njagala
tebansindise busindise kaadi njagala ate teri kinyumira nze mbaddeko nga nkiikirira ekibiina ng'olina kaadi obeera guided by the party so nze kyembasingako ndi ball player timing yange yasanzeewo eryato timing yange kubanga nagambye ensonda kasanze namanya nti mu January wiiki wetu enandire ekiddaku nga kino maze okulaba n'abatiimu yange ne bannamakindye nti kino bala gattako yawulako kati nze ne mmanya January awo kati abate Katonda wandeetera ate no bulijjo tutera okugenda n'omubanda ku lyato fekka nga teri bantu laba ku luno twabadde ku lusooka ensi yonna nga weeri. Meya ogambye yagala kaadi eyo waliwo agirina ani kaadi abampuliriza ku Sapienza owa kamera yo giteeke we tutuuka mu mwezi gw'okutaano buli kibiina kyonna oli wa ddembe n'okuroosinga kobe ng'oyagala bwa meeya kobe ng'oyagala bwe MP buli kibe kiveera free byange ebi njagala kubanga kyanjo we mbadde ndifaaninga ku kyanjo yawo omukulu ebisanja byange ebi constitution yaffe ya Nuupu egamba ebi bibiri omukisa ngufunye bannamakindye bakyankubira jambo bannamakindye bakyagamba lwaki tosigadde wano era waliwo ayangambe kuno sigenda kuwagira lwaki tosigadde wano n'omugamba gwe nkubulira ebifo bye weesimbyemu emirundi kubanga naawe wenyini lwaki tewasigalayo wali odda wali mbiraba ku mitimbagano nze sigenda kuwagira lwaki tosigadde wooli nenjagala omuddamu naye nga omukulembeze taddamu wava wano nodda wano nodda wali oyo ne mujjako engalo nenga naye kamuleke ekitiibwa kye abo ne baŋŋamba waliwo abaŋŋamba tugenda kutandika okuvuma kumi kutimbagano kubanga one bagamba waliwo n'abanvuma nga simanyi buli woteekayo ekipande kyo oba toyagala kuvuma kwa abusinga ng'olaba omuntu avuma omwagala w'abangi his excellence Kyagulanyi what about Mulyanyama nze ndi mayina nnyo ku Kyagulanyi naye osanga omuntu ng'amuvuma n'amukuba ne katuuni kati okuvuma Mulyanyama kyekyangana okutunda ice cream kyekyangana okukola mu kantiini ya primary baana bato banaakuvuma biki nze kati kikyogenda okunvuma kati kino kirekawa obumu mu kibiina cohesion kubanga eri abatunuliza abagamba nti Nuupu we mwajja akalulu akawedde we mwalaga amaanyi ate mwenna we muli mu kwefuutiika constituency gyoyogerako ebadde mu mikono gya Nuupu eriyo endala ezitaliimu kati abantu beebuuza lwaki temugaziwa ne mugendako ewalala anti ekyo ekigambo demokrasia oba oyagala ogipulakitisinga ogisookera mu nnyumba yo kyenvudde nkugamba nti ngenda kuvuganya kaadi ya Nuupu w'obanga gwe oli mu kibiina kya Nuupu ng'ate ogamba nti nze ndi wa Nuupu kano kange kitegeeza demokrasia takola ki taliiwo bakugamba nti ebisanja byo bibiri genda ku LC5 oba LC2 oba LC1 ebisanja byo bibiri era singa omuntu gwe mbaddeko abadde wa kisanja kimu mbadde sigenda ate kifo si kyange nze kubwa meeya navuganya ne yali speaker wange ekisanja ekiwedde ate nga yakubiriza olukiiko tugende tujjewo ate oba ne faaza abeera ne faaza muto kikyo gwe tulabye enkyukakyuka mu bafaaza tujjemu ekintu woba olina obusobozi sigalawo ekyo sekiri mu sitaani naye teriiyo kifo 226 kigamba nti kino kya Nuupu ayaliwo yasigina okusigalawo wabula ajja kubanga kati kankubulire bangi tebakoze tobawulira basigalewo era yensonga lwaki olaba buli kulonda waliwo abafuluma kati gwe ssebo olw'okuba kitaawo ye nannyini kiraabu tebakolako substitute ate nga batutwala ekyo kiyinula abantu bagamba anti nze ndi wa Nuupu kubanga bwe tubeera ku leediyo bagamba mugende eri awalala baligawe kankubulire nakino kankikubulire buli kibiina kibeerako amakanda we gasisimbye wabadde ogoberera okulonda ku Amerika kyogamba Trump yajjuza buli wamu red oba bbulu Trump yabadde wa red okuwangula wonna ekibiina kibiirako amakanda ebira mbiwulira lwaki oli tagenze waabwe ekibiina kyonna kati nze kankugereze mu kulonda obwa meeya obwasooka Makindye West nagikuba na 96%. Makindye East ebukasa nagira mu namba 3. Kisugu Webigalu kuluno nagikubye zonna. Ngendo okutuuka ekabalagala nga ndi mu namba 2.
Kibuli nenjiwangula kansanga nenjiwangula negaba ne bampa ne baja ekibiina kibako ne wekisimbya amakanda Nuupu Mbuganda ne Mbusoga wetuli era jagenda okwesanga FDC nze njiwa respect ekasese ne Teso NRM njiwa respect Mwankole kati ekyo bwekikulema okuyingira mu bwongo Lubongo yagende Mwankole no wano wabaawo chance Baluhindi lwaki bote bagenda bonga twaba wabanyakana bawano bababu lwaki ono Lubongo yekagwe muteeka olukongolo obo kitegeera abantu babaddewo kati njagala genda mu zikanso zaffe nze kati kankubulire waba omukisanga omunyarwanda yatuwangulira mumuwe genda mu zikanso zaffe nze ninamu bamahoro bonna ate bakozi genda mu kanso za central genda ku district wano mu Lutuluza abadde emawokota so ekyo ekintu ekyo twagala okukyusa mindset abo bonna bakuba propaganda agenda nnyo kuyiika ku Nuupu Nyakana abadde wano chairman ebisanja bimeka wano Lugobe yali gundi ku mulembe gwa Sebaana kwaliko Batumukunde so lwaki mwe mulowooza nti yo Nuupu tetusobola kugabana ku keeki we tulina amaanyi ekibiina kyonna Buganda Nuupu yakyo ne Busoga ndamunya akatonyeze nya fama Radio Sapiensia enkuluze y'amagezi ensoro y'omuziki n'ebyemizannyo programu mulongoti mwe tuli tekyali kulanga kulala ebbugumu lya kalulu tutandise oddiwulira tutandise okubanga tuliwuliza sinzira ku bintu ebitambula mu ggwanga Uganda tulina omukulu Haji Ali Kasirye mu Lyanyama meya akulembera division y'Emakinde gwetambudde naye olunaku olwaleero ku nsonga nga bwe zitambula mu ggwanga mu kiseera kino emboozi y'akalulu emboozi y'ebyokulonda buli wootega gy'owulira omukulu Robert Kyagulanyi yabadde ayogerako eri bannakibiina olunaku olwajjo yabakubiriza basitukiremu naddala abavubuka bagende nabeewandiise emitendera gyonna okulonda kwabwe kutuuke nga weebali ate n'amaloboozi amala getuzze tuwulira leero ndabyeko ne President Museveni yabadde asinkanya abakulembeze ku ggwandiisizo ly'NRM abakulembeddwa mu Richard Todong naye akunze bannakibiina kye abakulembeze n'abawagizi bonna bagende butereevu display ya register bagyenyigiremu bakakasemu ebali n'enteekateeka endala zonna nga bwe zitambula mukulu Mulyanyama atugambye demokrasiya kitegeeza kuvuganya ekintu ekyo ne Kanso George Musisi yakiddiŋŋana wano nga bamugamba lwaki ogenze egindi ate nga waliyo owagundi nagamba yibanna ffe tuli ku musingi gwa demokrasiya bwe ŋŋenda n'ensangayo omukulu ono gye Abdallah Lubega nga tubeerawo awo nga akagumuutanga lwaki ogenza wali Museveni nakiragala kimubuuza kuba ne Museveni waali ali wayinza obeerawo owammwe nga muntu wammwe nga tulaba mawaze ate ne Kyagulanyi najja oba okoze bulungi bakuzeeyo ogenda n'ekiwago enkota yani gwe lwaki opanikinga kiringa ng'okujja kwange abantu ne bayomba wemba munafu gwe lwaki ofaako kubanga luli wajja naliwo gwoba ogamba nti nze ngenda okukulemesa oba wajja oba tewajja naliwo era obaddewo leero mbadde mpulira amawulire gonna nga gatuuse ku level egamba nti okuvuganya kuli wakati w'abantu babiri Nkambenti ne Mulyanyama nakalangirira olunaku olu n'abantu bange abamu bakyali ku shoti kati oneekwasa otadde ze nkulemeseza amawulire gamwe nagawulidde aga rediyo y'obujjajja CBS nagawulidde amawulire gonna nagawulidde gonna kakati gwe omusango gwange obunafu bwo oyagala buteeka ku Mulyanyama kubanga kati kankubuulire Nkambenti bamusiba emyaka 2 ani yateekawo eggulire kati lwaki oyagala okulumba omuntu ow'olunaku olumu nze nalangiridde olunaku olu gundi n'erinnya nentunka Nkambenti ne muyisa n'omuyisa olunaku olu nalangiridde eggulu officially va ku fragment zino ate nagambye ngenda kusaba kaadi y'ekibiina naye ba opponent abasaba kaadi buli omu ali ku Mulyanyama ekifo kibaddewo nga nze nkyali eri ku bwa road mayor era nga tubadde ku bwa road mayor ngero owulira abantu aba naye nga wano baleeta bulijjo oba omusajja wa kaadi ye yakumezze Arua tewannabaawo eyo level saagituuse nze Katonda nakugambye Katonda ndi weekatwe nkwata kaadi zange bwe ziti
ne tiimu yange netugamba tuzanye amatatu netugamba essanvu lyerisala ekyo bwe tukimala netugamba kati akasanvu akagwa ke kasala ekyo nayo netukimala kati tumanya nti kati banaye mumanyi tugende tutegeeza abantu mikwano gyange bekinakosa so akalulu ke tugendamu 2026 fe abali mu lusinyali tetuyambe ku bantu banoonyeza kyokkola kukisobola mu bw'abantu naye kino sijja kikweka kuba abamu ku bakulu waliko nabo mu DP kati bali mu Democratic Alliance beewunyamu abali mu kusagambiza ebyakalulu ne bagamba naye temuyiga bye twali mu lujjuuzi era byebiriwo terikikyusa amateeka gakyali gatyo era nga bo bagamba twewunya agolodde kati essuuti mbwe yeetegekera kulonda nga bo balowooza kati mwandibadde muli ku nsonga ndala kutakabanira nkyukakyuka mu mateeka kulowooza ku byakutuula kwogerezeganya oba oliawo ne General Museveni ne banne bwe bali mu buyinza nga bye biyinza okukola amakulu okusinga kati okulowooza ku byebifo essaawa eno ebigambo ebyo omukulu Mathias Mpuga Nsamba yabyogeddeawo obubaka bwe obugulawo omwaka kuba ekisinde ekipya kye bayita Democratic Alliance. Ekintu kyesobola kujjako ku muto wange kyekigambo bwekitiibwa kubanga yakikolerera emmengo naye politikale twawukana olw'ensonga ate awo ye ange eyo ndi mulala ku ye tokwatagana nayo mu ndaba y'ebintu oba n'obukugu ndi mulala kuba naliko ku nneeke ya DP naliko omuwanika wa UID nembeerako National Chief Mobilizer mu DP okumala emyaka 9 nenzijjayo Luweero wa Bulenda nga bagamba teri mubaka n'omu yalinnyayo nengenda e Lwengo nengenda e Bukomansimbi nengenda ewa Muwanga Kivumbi nengenda ewa Lulume nengenda ewa Muhammad Kawuma ezo nno by election manyi bulijjo mwogera zino by election ezajjo ezo tewali mubaka n'omu yalinnyayo nga mulya Nyamanga Saabakunzi ne tiimu yaffe we twagendanga naye kisinga obukulu dialogue ogikola ne mwami Museveni dialogue tesabibwa gwanyigirizibwa dialogue manya tesabibwa gwanyigirizibwa esabibwa oli gwonyigiriza mwami Museveni yatuuka okusaba okuteesa n'ekkoni dialogue oyina kunyigiriza Museveni n'agisaba gwe anyigiriza ate weesabira obanga agamba nti golo ziri 3 onoonya equalizer nti ate gugwe oba ogumazeemu ye dialogue erimu okuyiwa omusaayi bagisaba kati dialogue bw'otuuka ku mmeeza baliyita basenteza omugambo otya nti mpeyinga nga bano abaana abagira ku Freedom City dialogue erimu basenteza dialogue erimu ba Yasini Kawuma dialogue erimu na Kasirye dialogue erimu bakibalama tebalabika ogiteeseza kuki kubanga mu kuteesa mubamu kye tuyita give and take ekyo nkiddinganye mwami Museveni alina tusaba dialogue so si ffe gendayo ate nga ye chairman kubanga mwami Museveni nze nsuubidde abagendayo mu dialogue mu nywanyi byavaayo batya bamusaba ekintu kitono nnyo emyaka 3 nga bano beetereza abaaki abaaliwo yakikola dialogue mawo yagenda atugamba nti agenze okuteesa ku transition takomyewo mu DP tutereze ekibiina kyaffe dialogue gy'ogamba bakateega yabagenda dialogue bidandi yatugamba dialogue kanjigaziye kubanga bagamba kuteesa na Museveni bidandi yakubaka akalupatroni wa KCC mwami Museveni kano ke kasembayo tumuwe ekisembayo 2011 atwongedde emirala 15 tumuweemu naye omusajja kati ayambadde ekkanzu ayambadde ekyambalo ky'amagye bagula awoli bafudde so kati nze omuntu yenna ateesa n'okugamba nti dialogue ne mwami Museveni mba simutegeera nakugamba dda nti omuntu atamanyi mwami Museveni mu byobufuzi aba amaca nnyo bakugamba nga bamaze okujjako binaayiisa bali mu State House Entebbe bateesa ani addako babuuza Paulo Kawanga semwogerera omugenzi mukadde fa mu mirembe bane mwayogedde ne Kaguta kubanga Kaguta jukire yali vice chairman wa Muwanga mu Military Commission agamba njogedde naye ali Tanzania okyolete muzeeyi Mayengo wane muyenga wali akubule story yagituwa State House tujimanyi nga munabeera waggulu wali ewa Kadino mulya ku menvu omwagamba niye bannange tugende ani agenda wansi alabe ebigenda maaso agenda okutuukayo nga baleeta manyanga ne mwami Museveni mwali gongamba
kati gwogenda ekyokubiri abagamba dialogue bawanise ebipande 226 bate bawanise nalabye ku kyamuto wange Mabike mumakindi East mpise eyo je kiri yali wano natugamba my leader tekiriwo wali emukungwe my leader agenda kubeera Rotarian my leader baruga tanasalawo ate agambe nti sijja kati okujjango nga muŋŋamba nti nupu ffe twogera kulonda ffe bazibu ezo reformu ze mugamba osuubidde Museveni akuwa reformu z'okulangira akalulu ku kyalo ku constituency ebyenkomeredde osuubidde mwami Museveni akyusa akakiiko k'ebyokulonda kagende mu Public Service Commission tuyina kusambira mu kisaawe kino ekisaawe ky'Ennamagoma Yumeeya kimanyi kiri bwe kiti wali Nnamagoma ewaffe Yumeeya naye nateeberangako ggoolo nga kyesulise kiri bwe kiti naye nga nze tubeera mbeera mu 7 webeera embeera mu 11 nze nkimanyi omupiira gw'enkuba awo ku Krokota olaba bwe baatwala walinga olumala oyo omugagga omulaba yali kafulu mu kusamba omupiira kati ffe ne lumala twali tugumanyi okuba eno wansi era bagutuuse mu box gwe n'ojja oguyitako buyisi kipa tumusanga awo nze nkube eno wansi n'enywa kati nakyemalira yayina firimbi yategeka ekisaawe yayina red card ne baleefu babe ne fixer yagikoze oyina musambira mwogwo ze sisuubira mateeka malungi ebyo mwanyi nagamba ntya wano nakugamba ekyo sigenda kibeeramu kuba abaganyo kireeta mu kooti y'abantu mwami Museveni atya kooti y'abantu wali mu parliament akugattirawo era bw'omugamba nti tugende mu kooti y'abantu ng'agamba anaakuba olukuŋŋaana tewawuliddemu anaakuba olukuŋŋaana n'amwogerako tewali beiro ine ng'ojja okigenderere omanyi ssebo omanyi ndowooza tobeerangako mu kyalo omutamiivu agenda ng'ava mu kirabo n'agamba wano tewabaasala naye ogenda agwa mwala eyo gye musanga nga buli omu atambulanga waakola ki toyinza kujjawo mateeka bondi ne beero jeno kaguta enensi y'abantu bonna so n'olwekyo nze nsaba eyo kanga baana amateeka galinganga mwana muwala oba yasoma oba teyasoma asuna ebbere n'okuzza omukono emabega ebyo tujja biddingana so nze nsaba bannayuganda kufungiza ku mulundi guno muleme kubeera awo musimala tumutwala nga temuli gesitalinga simanye nanga muntu yange eri ku nnume simala kino ebyo bye twekwasa twagala mu nkuluno obululu bubeere nga ayinamu 2 nga Kyagulanya ayina emitwalo 2 mu constituency 5 mu box emu anti kati woba onaawangula nkugambye nti nze oba naawangula Museveni njagala mukube mu Buganda ne miliyoni 4 kitundu ngende mu Busoga mukube 3 embalala nonde gwe bagambe taxi ejulira oba ove Ruwafu taxi ejulira Ruwafu eruwafu wetaaga abantu 6 ejulira wano katwe ku police kati kye kibamala okubala nze Kalamoja ngenda kwogererayo olulimi kyabe Kalamoja bajja kundeeterayo obulunga bwe nafunye ekisolo nze nkugambye nti okulonda kwonna ye njogedde ekintu kino DP yawangula okulonda kwa 8 nga tewangudde Bushenyi tewangudde Lango nga DP ewangudde Buganda ewangudde Busoga ewangudde Kabale kati buli kibiina kyonna kiba n'amakanda nze nkugambye nze nkubulira ekisoka njagala okwebaza abantu baffe naddala mwanyinaze we tuve Lukuli okunteekamu obwesige ekinagambye nti amaloboozi mbadde ngawulira nga baga meeya oyambuka naye ate wano otulekedde ani nange nteeka okutu ku ttaka omanyi oba omutambuzi w'ekiro waliwo bayita olubugabuga oba otambula lugenda ne lukomawo kati fe abatambuzi b'ekiro n'omanya nti tutandise okusembera okumpi nga weewogoma mu kitooko ogenda okulanga omusezi akola ki ayitawo amaloboozi mbadde ngawulira ebizibu bya Kampala kitegeeza nti bye mbadde njogerako tebigenda kusigalawo okujjako era nga banaalonda omuntu omuki omulala ekyo kyo kira tetukyakiddamu kati njagala concentratinga kuki ku Kampala so muganda wange yeeralikira nti nupu yali sasudde Sewanyana omusaala gwe nupu yali tegutwala mu parliament ekyokubiri hona ne Sewanyana tebannamuganda kwesimbawo kusaba kaadi that is democracy era ne Sewanyana ne Segirinya bwekityo bwekiri waliyo bempulira abakola ki abagenda kubanga ne Sewanyana yesimbawo nga kyanjo mulwadde
naye yali badde agamba kandekere kyanjo bandekere mutabani we munange bwe yajjanjabe taata naye bino bya demokrasi ate bya bufuzi era munange owa reform agenze n'agamba nti fe abanuupu ate n'amaliza nti ate yajja kubwa kansala ate abaagala reform kyekiri kye nagambye tetupulakitisinga biki bitukola ki bitwogera abadde ankubira amasimu wano mulyannyama vaawo lekawo olukwago mbadde nsuubira kuŋŋamba nti enkoko yongireese ate ngamba nti ate ntagalatagala kati ate bulijjo yaŋŋamba kola ki vaawo so kati abono ekansala gwe mugenda okulonda omuteesa era nze sisuubira nti abantu be banaakulabamuko akantu kubanga ebigambo byogera tebwe ne bwe wasigadde ennaku ezi ayunga omwaka ekisanja kimusange ekya 2026 nga ye pulezidenti bannamakindye mbasuubiza ngera pulogulaamu zange kubanga ndi muntu ali practical ndi muntu alagako obukululo ndi muntu atasiba busungu ndi muntu atawalana ndi muntu atasosola mu madiini atasosola mu mawanga wabula mugenda kufuna omubaka wali mu misinze nange mba misinze naye insha Allah katonda ate wano yitagera kibi kiri kye nagambye nti akuwa obulema ate yakuwa neno amanye entambula so kiryovola abantu katonda yeta abantu bebo nawe ne waba atonyesa enkuba agitonyesa evviira ne butambala osanga ate wano katonda wagenda okuntonyesa enkuba kubaka bwa parliament n'omugaso gwange mugenda kusinga ndituuka ku kiri ng'ate omulimu gubagondedde nannyo so nebaziza nnyo omukisa guno era wano ndowooza wensoose ate kati ngenda mu luwummula lwa wiikisi 2 nga soogera ku mpewo zonna mbale okuggwamu stress y'obuloodi ate tandika ey'obubaka oyo mulyannyama naye nga mbaliriza ebigambo byange mu ddakiika eno esigaddeyo nsaba abanuupu mwenna abakunga bafoko pasoni mufune bacoordinator abagenda okumonitaringa ebyali gesitwe okuupdating enkalala ekyo mbakubiriza buvunaanyizibwa bwaffe okwekubiriza omanyi olusi ebintu byonna tubikwasa kyagulanyi ngera bano bowulira Museveni yatulema dda Kyagulanyi yamusibyeko mwamujjako n'amuzza so mbakubiriza mwenna tugende tukubiriza abantu enkalala n'abo abaagala ebifo mweteeketeeke obukatuliki bugamba ayeteeseteesa gy'asembere naffe mu busiraamu esitwala etandikira mu wuzu mweteekereteekera ebifo tebabakanga Ssaabasajja Kabaka awangaale Kirunda Bizwana Oma amawulire ge gajja mu lulimi Oluganda bagaliza kireki